Poliisi eriko omuvubuka gwekutte ku by'okweyita Assistant Commissioner wa poliisi n'affera abantu abadde abaggyako ssente ng'abasuubiza okubayamba. Ono okukwatibwa kiddiridde okufera omu ku muvuzi wa takisi John Sebulime akola mu paaka empya wamu n'abakyala abalala obukadde obusoba mu bubiri ng'abategeeza nga bwatumiddwa okuva mu ofiisi ya Myuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga okubakolerako ku nsonga zaabwe ng'abasaba ssente. Olunaku lwakeera lumu omusajja n'ankubira essimu nga yeeyita Afande Ruweeza akolera mu ofiisi ya Deputy IGP. N'agamba ndi wano Deputy IGP Mwami Sabiti ankwasizza ensonga zino nkutabaganye n'abakyala bano. Abakyala baali bakyala ba driver wange baali bamuyita Brian eyafa, naye nga twalina ensonga zaffe nabo eza mmotoka, naye nga ye bwe yankubira n'agamba ayagala tutuuza atukanyise abakyala mbafunireyo akasente. Kino kyabaleetedde okwekengera ne beekubira endulu ku poliisi nayo eyabakanya n'okunoonyereza ng'ekozesa obumu ku butambi obwalikodingibbwa nga Bashiri asaba abantu ssente okukakana ng'akwatiddwa. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi Kampala n'emirwano akakasizza okukwatibwa kwa Bashiri saako n'emisango egy'omugguddwako era n'alabula abantu okuba abeegendereza. Poliisi ya Old Kampala ekutte omusajja gwe bayita Katamba Bashir badde yeeyita nti ye omusirikale wa poliisi nga ye ACP oba Assistant Commissioner of Police Ruweeza. Ate nga akolera mu ofiisi ya Myuka omuduumizi wa poliisi Major General Sabiti. Twafuna okumulugunya okuva ku abantu nti ono abadde afeera abantu, ne tutandika okunoonyereza ne tumukwata n'akkiriza nti abadde aliya ssente mu lukujukuju mu bantu engeri mu okwerimba nti akola mu ofiisi ya Myuka omuduumizi wa poliisi. Tugenda kumuvunaana omusango ogwa personation okweyita atatali ne okulya ssente mu lukujukuju. Ali ku Old Kampala mu kaduukulu ka Old Kampala Police Station. Ku lwa MRU TV Kasozi Abudu yakusakidde egguliro lino.